Waliwo emisinde gyali giteekeddwa mbu gya Muhoozi birthday simanya ati 54 kakati nno bannayuganda aba NRM aba PLU buli muntu waali agiza agambe tetuyinza kwetaba mu ebyo ebintu omutali wulira wano. Basebo ne bannyabo mwenna bagenda okulaba vidiyo eno mbasaba mugintambulize etambule etuuke ku buli omu kuba nkimanyi bulungi mu Uganda muno abavubuka 75 balina essimu zino eza WhatsApp eziriko TikTok eziriko YouTube eziriko Facebook. Nkakasa nti message yange eno ejja kubatuukako. Abaami n'abakyala ababadde ekyankwanzi baavudde nga bawadde obukadde 10,000. Kwegamba omwami omu najja nga yeebajjagala atukubira empiiyi akoowola abavubuka bajje bagule kiiti za Muhoozi nga bamuyozaayoza olw'okuweza emyaka 51 nga bakola birthday ye. Kwegamba bivubuka mmwe ebitalina magezi mwe byendiko naddala ate naddala ebiri mu Buganda. Era mugenda nga museyegguka ng'ebyabulwa amagezi ng'era bwe bibeera nga mugula kiiti ezo sisuubira nti ne kiiti bagenda zibakoza. Bo bagenda kwekolamu omulimu ng'ababaka ababadde eyo abazze bakkuse jjukira balinayo miliyoni 3.5 kino 10 kyakwekubako nfuufu olw'okuba nti beetona amaganzi nze kyendowooza mu bwongo obwange bajja gamba nze mubaka gundi nguliddeyo ababaka bange kiiti za bukadde 3 n'oli yeeteme bajje bazibagabire mu ebyabulwa amagezi ng'embwa eyigga engo ebyana bya Uganda ebyana bya Buganda olw'okuba mwagala okulya nga abasenguka era ogenda kubiraba ku kkubo nga bisimbye oluseregende nga oba ensanafu oba nga sitegera na kutegera kyensobola bateekamu nga mugenda kubanga mwagala kulya. Ate mwe abamala emyaka nga temulya ku nyama temulya ku miceere bivuuka mmwe lwaki temubaako n'amagezi? Omuntu bw'ataba na ntondo n'embizzi egamba nti Katonda wange nange oyo musinga kuba n'embizzi olaba Katonda yagikolimira. Bintu mmwe bivubuka bya Uganda bivubuka by'omu Buganda mubeeko n'entondo mube n'amagezi. Wano mbadde muyiiya buli muntu ng'ayiiya mu ngeri ye ku street nga mutembeeya nga abalala balina emidaala abalala bakoze bukiyosiki ne babagoba ng'embwa nga bamaze obbajjamu akalulu. Naye tetunnamala yadde na myezi 6 kati babakoowoola mugende mugule kiiti olw'okuba mutabani wa pulezidenti agenda kujaganya myaka 51 era bwe mugenda okuseyegguka. Naye bantu mmwe bannyammwe bwe babazaala amagezi gammwe gasigala mu zzaaliro. Lwaki temulina amagezi gammwe lwaki mugaleka emabega ng'akabina? Kubeera oba otambula ogenda mu maaso nga akabina kasigadde mabega. Lwaki temulowooza? Ku ssaawa eno bakadde bammwe nammwe kennyini mulimu abali mu lusubo ku bupoloti bwe mubadde muguze nabwo bugenda naye bajja bajjagalirako nga babayita. Kwegamba mmwe mulina ekiswa okukyongerako ttaka biri biswa birina bukadde na bukadde. Naye mmwe abatanyiiga mwakula mutya? Babapama mu bwongo nga babazaala babayonsa mabeere gambwa mwaba mutya? Era ogenda kubiraba nga biri bankyogere ntya nga biri mu kuseyegguka nga bijaganya naye mmere gyagenda okulya ya lunaku olwo niwe baba kuwa 10,000 sooka otulofumitize munno yabyeyo na bumeka era agenda kukolamu ki ekyamagezi naye gwe niwe bakuwadde 10,000 gikukolere ki?
bantu mmwe muleke kututama mubeemu n'amagezi. Era bonna abali ku vidiyo wano mwetegereze, mujja kulaba ebiwumba tuutu, ebintu bamwe ebiwewuza endeku ebikookooma, ebitalina mabegana mu maaso, ebyabula ne bibulira ddala nga biise yegguko okugenda okulya omuceere n'ennyama. Naye bannange ennaku eri mu bazadde ffe abazaala, ng'omukazi okeera ku makya ng'ofuna olubuto lwo myezi 9 ng'ozaala ebiwottanono ng'ebyo ebinaabeerayo. Mugende mulye, mbwa mmwe mwagala okulya, miziina mmwe mwagala okulya, mbizzi mmwe mwagala okulya, kuba muli mbizzi, embizzi yeetakkota. Mugende mulye. Ndaba amagezi gonna baagatuggatugga, muli awo. Wabula tulabye nnyo. Mama mukambwe omuwulidde obusungu bungi. Buli omu alina obusungu bwe era nga alina engeri gy'ajja okubwolekeza. Muwulidde mama ebigambo byayogedde ng'abyolekeza Muhoozi kalina Lugaba. Oleba ebikolero byakoze bannayuganda ebiyitirivu, aye n'alowooza mbu agenda kujja on top of ebikolero byabakoze ategeka obusindesinde bwe, simanya mbu Muhoozi birthday run, simanya biki ng'akoppa kabaka birthday run. Anawe yeefudde kabaka nga natweta kutategeka misinde. Okitegedde babikola okuppa kabaka n'okwongera okufeebya, babikola okutufuula abasirusiru ababuyabuya, omuntu omutemu, omukozi w'ebikolobero nga bannayuganda bwe mwamuwanda lusu bwe mwamukaaba bukaabi ati mwate ategeka misinde mbuffe tugende tunyumirwe tudduke tumukulisa okuweza emyaka 5 mu ebiri egy'obutemu, egy'okutta abantu, egy'otutulugunya, egy'okutubba. Kati abantu bali mu kumenyebwa bintu byabwe, bali mu kwononebwa bizinensi zaabwe, kati nga bakwata sene bagule kiti bagenda badduke emisinde Muhoozi birthday run nga muli mu kwonona bintu byabwe. Era nga mwabaga nti muli bibuyabuya, biwumba tuutu, bizologoto, bitutategeera nti tetutegeera. Bannayuganda mwenna banetawa mu bintu bya Muhoozi, ebigambo maama byayogedde bituufu, byonna nga bali bagambye bituufu. Banange tuddemuko okuk'obuntu, tuddemuko ku magezi, tuddemuko ku bwongo, tumanye nti nedda kino kisuuse obw'omulamuzi. Bano batemu, bano basiba abantu, bano bakafiiri, bano tetulina kubeesembereza, bano tetulina kubawa budde, tulina kubawa time yaffe, tulina kubawa budde bwaffe, tetulina kwetaba mu bintu byabwe. Okitegedde tulabye ono omusajja simanya Alan eyeyita Kasujja waakako nga yegase ne poliisi, yegase n'abamagye, muno bateeka misinde gya Muhoozi ng'abaani era nga ani. Okifuna bulungi kali bannayuganda tukitize naffe tugende mutuguze kiiti munaffe twetabye emisinde. Mubireke babibeeremu, mubeeremu amagye, mubeeremu ne poliisi ye. Buli munnayuganda ng'oyinamu akategeera ng'olaba ensi yaffe engeri gyekulemeramu ne gyefugwamu, tewali kikutwala mu bino bintu. Era tobigeeza n'obigendamu, tugeeza n'obyetabamu, mubibalekere ebintu byabwe, bo babeere mu bintu byabwe. Ffe tulina ennaku yaffe, tunoonya wakujja kasente bizinensi zaffe kuzitereeza zebamenye zebayonoonye, tunoonya kasente kuzimba mayumba gaffe ag'omutindo kubanga gebaddemu bagamenye bagasaanyaawo, batufudde ebyeneena, batufudde ebyonzira mu nsi y'abajjajjaffe. Kati nga tumala tuba tusanyuse eki okugenda muno twetabe emisinde gyabwe, ogenda muno tubatendereze, ogenda muno tubawaane, ogenda muno tubagulumize, ogenda muno tubasuusuuta, tubakuliza okutuuka ku myaka 54 nga batutta, nga batutemula, nga batwala mu seefu mu basement, ne batugyamu enjala, ne batugyamu amasomo, ne batutya paasi, byetubeebaza. Byetusanyukira okugenda ku amaka ga Kyagulanyi ne bagamenyaamenya gonna ne bagenda ne bakwata muka Kyagulanyi ne bamukolako effujjo. Byetwebaza ebyo lyessanyu epitirivu lye tuli mu kwebaza nti bannange mwebale effujjo lyemukoze tulisiimye ennyo. Era wenna ono ogenda oli muwumba tuutu, oli zolobogo, oli solosodde, oli kyeneena, oli lumbe, oli okwegamba oli kyokoola, oli sitaani, oli mukafiiri. Gwe munnayuganda wetaboota mu misinde gy'abatemu, wetaboota mu misinde gy'abali abantu, wetaboota mu misinde gy'abo ababonyaabonya omunkuseere, wetaboota mu misinde gy'abali mu kutulugunya omunnansi, wetaboota mu misinde gy'abatemu okuddawo nga naawe oli mutemu.
era buli wonna anabyetabamu oli mutemu oli muli w'abantu oli kinkudde gye gwe gamba oli kyokoola gwe kennyini nnyini